Nkulamusizaako gwena awuliriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ammanya n'eddoboozi ze Mazima Kenneth. Njagala okusiima gwe yenna atutte eddaala ery'okubeera nga weekuumira mu kigambo kya Katonda n'okuba nga wegguddewo okuba nga otegeerera ddala ebyo ebyawandiikibwa n'okubeera ng'obyekkaanya. Ate njagala okusiima Mukama waffe Yesu Kristo ate era atuganyiza okuba nga tuli bakozi wamu naye. Olunaku olwaleero twagala okutunuulira ku nsonga eyitibwa okulamula okusembayo eri abo abatakkiriza. Okulamula okusembayo eri abo abatakkiriza. Mu bufunze tusobola okugamba nti kiki ekigenda okuba nga kituuka ku buli muntu yenna alisangibwa nga tali mu Kristo Yesu, oba omusango eri abo bonna, omusango ogusembayo eri abo bonna abatali mu Kristo Yesu. Njagadde nnyo tubeere nga twekkaanya ensonga eno nga tugijja mu kitabo kya Kubikulirwa essuula eya 20. Bw'otandika n'olunyiriri olusookera ddala, lulambika ensonga nga lugamba mu ssuula ya 20 olusookera ddala. Ensonga lwaki twagadde okuba nga tutunulira ku kintu kino kwe kubeera nga tuwa okulabula okutali kwaffe naye okulabula okuva eri Katonda nga kuviira ddala mu kigambo kye, okuba nga tulabula mikwano gyaffe bonna abali eyo abayinza okuba nga obulamu babutwala ng'ekintu eky'okubalaata nga tebafaayo kutegeera biki ebiriddawo nga tumaze okuba nga tuva mu bulamu buno obw'ensi. So nsaba obeere ng'owuliza n'obwegendereza ate ofeeyo eri buli nsonga yonna egenda okuba ng'esomesebwa, ate nkusaba obeere nga bw'okeberako mu Bibuliya yo oba mu Bayibuli yo okebere ebintu ebyogerwa oba bikwatagana n'ebyo by'olabira ddala mu kitabo. So singa obubaka buno obufuna nga toolokokanga, nkusaba ekintu kimu obeere nga tokakanyaza mutima gwo. Amazima ge gano, Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo Bayibuli egamba n'awaayo omwana we omu bw'ati, amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Okwagala kwa Katonda kwa muntu butazikirira, naye omuntu oyo eyaweebwa ssaddaaka eya Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gy'ayanukulamu eri ssaddaaka eyo egenda kusalawo nnyo enkomerero ye enaaba erabika etya oba eriba etya. So mikwano, bwe tuwulira obubaka obukwatagana ku njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, tuleme butwala nga bubaka bwa kusaaga. Eno nsonga ya bulamu na kufa. Asangibwa nga tali mu ye, talina ngeri yonna gy'agenda okuba ng'abeera ekitundu naffe emirembe n'emirembe gyonna. Bayibuli tulaga mu kitabo eky'Okubikulirwa essuula ya 20 olusookera ddala egamba, and I saw an angel come down from heaven, nendaba malayika ng'eva mu ggulu, having the key of the bottomless pit, ng'ekutte ekisumuluzo ekiggula ekinnya ekitaliiko kkomo. Bayibuli egamba, and the great chain was in his hand, era olujegero lw'amaanyi nga luli mikono gya malayika eyo. Olwokubiri, and he laid on the dragon, n'akwata essota ery'ekkulu, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. N'akwata essota eryo ery'edda nga ye Sitaani, oyo agenda amaaso n'okulyolyoma eri abaana ba Katonda, n'amusiba emyaka 1,000. Kino twakyogerako mu masomo gaffe amalala agakwatagana n'ekyo kye tuyita amazima agakwata ku kusiba n'okusumulula. Bayibuli eraga nti obuyinza obusiba Sitaani tebwaweebwa baana b'abantu, obuyinza obusiba Sitaani tebwaweebwa balokole, wabula obuyinza buno Bayibuli etulaga nti bugenda kuweebwa emu ku zimalayika za Katonda, yejja ogenda mu maaso n'okukwata Sitaani ebeere ng'emuggalirayo emyaka 1,000. Mu budde buno lw'anaagenda mu maaso n'okuba nga aggalirayo, tujja kuba nga tuyingira mu kye tuyita millennium oba obufuzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo bw'agenda okukola kuno ku nsi emyaka 1,000 nga tufuga wamu naye ffenna abaamukkiriza. Bino by'owulira mu makanisa nga bagamba nti Sitaani nkusiba,
kusindika mu nsi enkalu. Ebyo byonna bigambo biyinza okuba nga byulikako okuba nga birungi, naye ebigambo ebyo si bituufu. Teriiyo muntu yenna Katonda gwawadde maanyi ago. Abamu beeyita bamusiba njegere, abamu beeyita bamusiba sitaani, abamu bagamba balina essaala ze bakola nga sobola okusikuugulayo sitaani wonna waali oba ne bamusibira mu kifo. Abamu balowooza balina amaanyi ag'enjawulo okuyita mu ssaala zaabwe nga zisobola okuba nga zimusiba okuba nga tatambula. Bayibuli etulaga mu Peetero ekisooka 5:7-8 nti mubeere bazuukufu era mubeere beegendereza, kubanga omulabe wammwe sitaani atambula nga oluguma ng'empologoma ng'anoonya oyo gw'anaakola kigwanaalya. So ekibuuzo kye tutera okubuuza kye kino: bwe tuba nga tulina amaanyi agasiba sitaani nga go tugayina, twebuuza bwe tumala omusiba leero, enkya ate ani amusumulula? Kubanga amusumulula kye kizibu kyaffe. Leero tumusiba mu saaviisi eno, n'eri ne bamusiba, n'eri ne bamusiba. Abalokole mu nsi ez'enjawulo basibye sitaani, naye sitaani agaanye osibibwa. Ebyo byonna bikolebwa lw'okuba nti abantu tebalina kumanya kumala, wabula Bayibuli etulaga nga tugenda okuyingira mu bufuzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo bw'agenda okutuuza ku nsi kuno okumala emyaka 1,000. Sitaani taliddamu kukkirizibwa kubanga atambula wamu n'emizimu gye okutambula ku nsi ng'agenda mu maaso n'okulimbalimba abantu. Era ensonga egenda omusibya ey'okubeera nga takkirizibwa kulimbalimba abantu oba mu ngeri emu oba endala, obwo obufuzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo tebujja kukkirizibwamu mbeera yonna ey'obulamu obukadde. So ekyo kitegeerekeke. Tulina essomo lye twakola nga linnyonnyola ensonga ey'okusiba n'okusumulula kitegeeza ki. Bw'ogenda mu lunyiriri olwokusatu olwakubikulirwa 2 lulaga and cast him into the bottomless pit, n'akwatibwa oyo sitaani n'asuulibwa mu kinnya ekitaliiko kkomo, and shut him up, ne asibibwayo, that he should deceive the nations no more, aleme kuddamu kubanga alimba amawanga ate nate. Bayibuli eraga nti oluvannyuma lw'emyaka 10 nga gimaze okuba nga giggwako, aligenda mu maaso n'okuba nga asumululwayo olw'akadde akatono okubeera nga agenda mu maaso n'okukola guli gwe yasooka okutandika nga okukola. Olwokuna lulaga and I saw thrones, n'endaba namulonda ez'enjawulo, and they that sat upon them, n'abo bali bazituddeko, n'endaba okulamula okwabaweebwa, n'endaba emmeeme zaabo abaali battibwa olw'obujulizi obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'ekigambo kya Katonda. So Bayibuli etulaga nti mulimu abantu abamu nga bwe tunatunuulya amasomo amalala oba mulimu amasomo amalala ge twakola agalaga akaseera ak'okunyigirizibwa n'obusungu bwa Katonda obugenda okuyibwa kwabo abatakkiriza. Bayibuli eraga nti abo bonna abaatemwako emitwe ku lw'obujulizi obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'ekigambo kya Katonda, abatakkiriza kusinza ennamba ey'ensolo eyo. Jjukira mu biseera eby'okunyigirizibwa Bayibuli byeyogerako ebigenda okuba ebizibu ennyo. Bayibuli eraga nti abantu ab'enjawulo bagenda kusindikirizibwa okubeera nga basinza ennamba y'ensolo, okubala kw'ey'ensolo, nga anaabeera takkiriza kubeera ng'asinza ensolo eyo wamu n'ennamba yaayo. Bayibuli eraga nti omuntu oyo waakuttibwa, naye kirungi okuba nga ottiddwa okusinga okuba ng'otwala ennamba y'ensolo eyo. Bayibuli egamba era ne bagaana n'okutwala akabonero ke. Leero akabonero ka Katonda eri abakkiriza ffenna kwe kuba nga tulina omwoyo wa Katonda nga Balume 8:9-12 bweragira ddala. Era kyekintu kyekimu ekiddibwa mu Yokaana ekisooka 4:13 titumanya tutya nti Katonda ali mu ffe nga naffe tuli mu ye kubanga yatuwa omwoyo we. Bayibuli egenda maaso n'enyweza era ne bagaana okuba nga bafuna akabonero ke ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe, era balifuga wamu ne Mukama waffe Yesu emyaka 1000. Abo bonna abalitwala ennamba y'ensolo, Bayibuli egamba tebalifuga ne Mukama waffe emyaka 1000 gy'alifugira kuno ku nsi. Olwokutaano ne lugamba mu kubikulirwa 2:5 but the rest of the dead, abafu abalala, lived not until 1,000 years were finished. Abafu abalala tebasobola kubeera nga babeerawo paka emyaka 1000
bwe gyamala okuggwa, and this is the first resurrection, era nga kwe kuno okuzuukira okusooka. Kati kye twagala tutegeere wano, omuntu atalisangibwa mu kuzuukira okusooka y'omuntu gwe nange gwe tusobola okuba nga tulowoozaako ti omuntu oyo tiyalina nkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. So kyenjagala okukubiriza gwena awuliriza, mukwano Bayibuli eraga okuzuukira okusooka n'eraga n'okuzuukira okugenda okuba okwokubiri. Okuzuukira okusooka kuzingira muli muntu yenna eyakkiriza Kristo Yesu eyali abadde ku nsi kuno ku byasa ebyenjawulo oba mu byasa ebyenjawulo. Kati singa osangibwa nga Kristo lw'anaayita abo abamukkiriza okuva mu ntaana zaabwe n'okukwakulwa kw'ekkanisa, gwe n'osangibwa nga tokwakkuliddwa ate nga ne mu ntaana tovuddeeyo, Bayibuli eraga nti abo bonna abanaasigalayo be bantu abatamukkiriza era tebalibeera nga bafugamu ne Mukama waffe Yesu ku nsi kuno. Kati so kino kitegeeza ki? Nti olina okubeera nga weekolamu omulimu. Obulamu tuleme butwala ng'ekintu eky'okuzanyisa. Lowooza ku bulamu bwo ogambe nti singa nva mu bulamu buno mbuvaamu ntya, nina enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo oba sigiina. Abamu tumuwulira ne tumugeya bugeyi, abamu tumuwulira ne tumwogerako ebyensonyi, abamu tumuwulira ne tumugaya bugayi, ne tukola ebintu byonna ebitasaanidde. Naye Bayibuli bw'eti bw'eraga mu lunyiriri olw'omukaaga, blessed and holy is he that is part of the first resurrection. Bayibuli egamba nga baamukisa abo ate batukuvu abali ekitundu kuzuukira okusooka. On such the second death has no power. Nti kwabo okufa okwokubiri tekubalinaako obuyinza. Kanyinyonnyole, Bayibuli etulaga nti waliwo okufa kwa mirundi ebiri. Omuntu nga tannaba kubanga afa mu mubiri, afa mu mwoyo. Lubereberye etulaga mu ssuula ey'okusatu nti Adamu bwe yagaana okubeera ng'agondera ebiragiro Katonda byamuwa, yalimbibwa ye ne mukyala we ne balya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Adamu ne mukyala we balya ku muti ogwo. Buli muntu yenna azaalibwa ng'ava mu Adamu nga bwe tuyitibwa abaana Adamu, kitegeeza twazaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Nga bwe twali tetunnaba kufa mu mibiri, twasooka kufa mu myoyo. Kati ekiro kye kino, omuntu asangibwa nga afudde nga talokose, kuno okufa okw'omubiri kubeera kugwegasse bwegasi ku kufa kwe yafuna edda okw'omu mwoyo. So bino bintu bibiri bya kutegeera. Nga bwe tulina okuzaalibwa eri okuyita bamaama baffe ne bakitaffe, okuzaalibwa okusooka kukulu n'ate si kukulu nnyo okusinga okuzaalibwa okwokubiri. Ensonga Yesu yali ayogera ne Nikodemu bw'osoma Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka paka olw'omusanvu, yamugamba teweewuunya nga nkugambye nti olina okuzaalibwa omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Okuzaalibwa okusooka kulungi, naye buli muntu yenna yazaalibwa okuzaalibwa okusooka yazaalibwa alina ekikula eky'obwonoonyi. So okuzaalibwa okwokubiri kwe kulina okusikira okuzaalibwa okwasooka ng'omuntu asazeewo n'akkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, n'akkiriza nti mwonoonyi, era bw'aba agenze mu maaso n'okuba nga atambula takkiriza nti mwonoonyi, omuntu oyo ajja kubeera nga takola ki? Tagabana ku bulamu bwe tulina Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokubiri, okufa okw'omubiri kufa kutufu gye kuli, naye okufa Bayibuli kweyogerako okwokubiri okw'okuba ng'omuntu agenda kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Bayibuli eraga okwo kwe kufa okwannamaddala. Omuntu ng'emmotoka emutomedde, omuntu ng'alwadde bulwadde n'afa, eyo si y'enkomerero. Waliwo okufa okulala okw'okusuulibwa mu kye tuyita ennyanja eyaka n'omuliro. Bino byonna bitulagibwa mu byawandiikibwa, gwe nange tuleme kwekwasa. Obuzibu bwaffe nze naawe kwe kubanga tuwulira ne tulema okuteeka mu nkola, tuwulira ne tunyooma, tuwulira ne tubaako ebirala bye tutwalibwa ne bigenda mu maaso n'okubanga bitumalamu. Naye ebintu byonna ebyawandiikibwa mu Bayibuli byatulabula nti waliwo ebigenda okubaawo mu maaso. Kati Katonda singa akulaga ekinaabaawo mu maaso, naawe olina okubeera nga muli weekuba munda mu mutima gwo n'ogamba naye ndi mwetegefu osinsikana ekyo kyonna ekinaabaawo. So Bayibuli etulaga nti ab'omukisa
era abatukuvu bebo bokka banaabeera nga bagabana mu kuzuukira okunaasooka. Era Bayibuli egamba kwabo amaanyi ag'okufa okwokubiri tegaabeere nga gabalinako obuyinza. And they shall be priests, era banaabeera bakabona ba Katonda era n'Abakristo, era banaafuga wamu naye emyaka 1,000. Olina obukakafu nti onaafuga wamu naffe nga Mukama waffe Yesu Kristo ali ku nsi kunaalamula, kubanga eno si yensi yaffe. Kuno tuliko nga babaka ba Mukama waffe Yesu Kristo. Gwe yenna atannalokoka leero bw'olokoka ng'omaze okulya obubaka buno, naawe kiba kikukakatako okubeera ng'ofuuka omubaka wa Mukama waffe Yesu Kristo, okutambuza enjiri ogibuulira abantu abalala bategeere ki ekibalindiridde. Bino tetubyogera kutiisa muntu yenna, naye tubyogera kubanga ge mazima agaliwo. Gwe yenna alina omukulu ekimala okimanyi nti ogenza okuzaalibwa n'ojja ku nsi si gwe asooseeko. Abantu ab'enjawulo babaddewo ne bamala ne bavaawo. Ekibuuzo kiri nti abavaawo balagawa? Abayimbi ab'ensi bayimbye nga bagamba singa abagenda bali badda ne batubuulira. Ebyo tobyetaaga biwuliriza. Tunuulira Bayibuli egamba ki? Bayibuli eraga nti omufu owannamaddala y'oyo omufu atafiiridde mu Kristo Yesu, wabula Omukristaayo yenna avudde mu mubiri guno aba yeebase bwebasi kubanga alina essuubi nti ajja kuddamu okuba ng'azuukira ng'ate asinsikana ani? Mukama we Yesu Kristo n'okufuga wamu naye. So singa otunuulira olunyiriri olw'ekumi, Bayibuli eraga and the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Oyo Sitaani, omulabe Sitaani yabalimba n'akwatibwa n'asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Ekisinga okubeera nga kya nnaku ng'atera kyennyamiza kwe kuba nti buli muntu yenna ayagadde Sitaani ku nsi n'amakubo ge. Bayibuli eraga nti enkomerero y'omulabe Sitaani gy'agenda okumalira, n'abo bonna abamugoberera balina omugoberera. Tomugoberera ku nsi kwokka, wabula n'okulamula kwe okusembayo. Gwe yenna amugoberera ku bulamu muno mu bulamu obw'ensi, n'eri gy'anaamaliriza naawe olina okubeera ng'okola ki? Ng'ofuuka kitundu kwekyo. Era ng'abantu bonna bamugoberera tebannaba kusuulibwayo, yasookera ddala. Katonda asooka na mutwe, oyo yennyini yali alimbira ddala abantu, yagenda obbakulemberamu. Olwo babeere nga abadde bamugoberera bagamba Mukama waffe gye tumulabye agenda, naffe gye tulaga. Kati bino bikulaga ti ne Sitaani akubuzaabuza, naye tagenda kubeera ng'awuna okulamula kwa Katonda. Ebintu byonna ebikumalamu n'obeera ng'ogamba nti nze ekyo mba sikikoze, sisobola kubeerawo, anti ne gundi akikola n'oli akikola, abantu bannandowoozaako ki? Ebyo byonna osobola obyekwasa n'ejjukira oyo akulira balimba ayina wagenda osuulibwa, naye ate buli amugoberera naye alina omugoberera. Bayibuli egamba and the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Kati looza ku kino, nnyanja nga bw'onaalaba amazzi, naye ng'amazzi ago gonna muliro. So siina ngeri yonna gye nsobola kikunnyonnyola nnyo okusinga nga bwe nkiraba, naye lowooza nti kiwandiise ennyanja naye nga nnyanja ya muliro omuvaamu n'olusu olw'amaanyi oluzibu, kubanga Bayibuli ekozesa ekigambo sulfur ne brimstone. Bino ebintu binyooka omukka omubi omuzibu nga teri muntu yenna yandiyagadde gubeeramu. Wano Amerika bwe yali egenze maaso n'okuba nga eteekebwako bomu eri bannalukalala mu mwaka gw'ebbiri mu ogumu, ebyafaayo bitulaga nti abantu ab'enjawulo olw'omukka ogw'obusagwa ogwali guwunya mu bizimbe ebiwanvu nnyo ebyali ebigulumivu bati, abantu amu baatuuka n'okuba nga tebatya buwanvu bwa bizimbe, ne beewuwayo ne babuuka okuva mu bizimbe, oba bafa bafiire wabweru ne nga baleme kuba nga bakkiriza okufa nga balaba. Omuntu aba asobola okuva mu kizimbe ekiriko emyaliro 100 nga mukka gwe gumugobye, ekiziro nga kye kimuggyeeyo. Kati lowoozaamu ennyanja eyaka omuliro. Wano jjukira no bino byenjogerako, tewaliwo kudduka. Kasita osuulibwayo obeera osuuliddwayo. Bayibuli eraga n'asuulibwa omwo wamu n'ensolo eyo wamu ne nnabbi ow'obulimba, and they shall be tormented day and night forever and ever. Nti ye Sitaani n'eyo ensolo n'oyo ayitibwa nnabbi w'obulimba ne basuulibwamu, era Bayibuli eraga nti era banaatulugunyizibwanga emisana n'ekiro, emirembe n'emirembe.
Mukwano ekigambo emirembe n'emirembe sisobola kulimba nti nenge gyensobola okinnyonnyolamu n'ekyensobola okugamba ebbanga eritaligere, ebbanga eritaliiko kkomo. Emirembe n'emirembe. Oli mwetegefu okubeera mu kino emirembe n'emirembe kubanga bino ebyawandiikibwa kulabula, gw'alabuddwa amangu oba osobola okweteekateeka okubeera nga tokkiriza ekyo ekiyinza okubeera nga kizibu kya kubeera nga kyewalika okuba nga kikutuukako. Bayibuli eraga mu 11 eraga and I saw great white throne, n'endaba namulondo ey'amaanyi eyakaayakana enjeru. Yokaana alaba. Ekitabo kino kijjudde okulaba kubanga byonna by'alaba si bibye wabula bimuweereddwa, nga kuno byonna by'alaba yakkirizibwa. Mukama waffe yakkiriza n'agamba biwandiikibwe, nga byawandiikibwa eri abaweereza ba Mukama waffe Yesu Kristo bonna. Omuntu yenna agamba nti musumba oba musomesa oba mubuulizi wa njiri nga tasomeseza mu kitabo kino yeerabidde ddala ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo ebigamba nti obubaka buno bwaweebwayo okukaka sanga buweebwa abo bonna abaweereza be. Naye ekyensonyi tulina abaweereza olunaku olwaleero ng'enjiri yaabwe etambulira butambulizi ku byanfuna, kubikwatikako, gano mamotoka, gano mayumba, simanyi kugula manyonyi, gula mataka, kugula kino ne kino, ng'enjiri yaabwe etambulira mu bintu bwe bityo. Naye tebalaga bantu bintu ki birindiridde abantu ebigenda okubaawo. So Bayibuli etulaga nti omwami ono alengera namulondo ey'amaanyi ennyo ng'ate enjeru, n'oyo yali agituddeko. Bayibuli egamba mu maaso g'oyo yali agituddeko ensi n'eggulu byonna ne biva mu maaso ge era ne watasangikawo kifo gye biri. Kwe kuno kwe tuyita okulamula okw'abantu bonna abatali mu Kristo Yesu. Bagenda kutunuulira omuntu oyo ayitibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli eraga atula ku namulondo enjeru ey'amaanyi nnyo. Ekifuula namulondo eno okuba nti y'amaanyi nnyo, oyo agituulako yagireetera okubeera nga y'amaanyi nnyo. Wano kiba kitegeeza eno ennamulondo esinga namulondo zonna ezaali zoogeddwako mu nsi muno. Bw'otunuulira abantu abayitibwa ba kabaka mu mawanga ag'enjawulo, mu buwangwa obw'enjawulo, balinako abantu bebakulembera. Naye bwe twogera ku muntu ayitibwa Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli eraga nti namulondo egulumidde waggulu wa namulondo zonna. So n'abo abaali bayitibwa ba kabaka ku nsi, simanyi bano bakulembeze b'ensi eno, bano ab'amaanyi, bano aboogerwako wano kino ba kiri, Bayibuli eragira ddala nti bonna singa balisangibwa nga tebaali mu Kristo Yesu, nabo balina okuyimirira mu maaso ga namulondo eno ey'amaanyi ennyo ate nga njeru. Ekisooka agituulako mutukuvu, muye temuliimu bbala, muye temuliimu bubi bwonna, muye temuliimu kantu konna. Kati kiba kitegeeza bw'abanga agituulako mutukuvu era ekyo kyali abo bonna abanaabeera nga bamuyimiridde mu maaso ge, teri n'omu aliwakana kuba bajja tunuulira obutukuvu bwe, bo bwennyini bujja bakkakkanya balabire ddala nga balina gye balina okuba nga bagwa. Naye mukwana amooli amalungi agalooge gano, Mukama waffe Yesu Kristo olw'okwagala kwa Katonda yakola ekisoboka kyonna. Olw'okwagala kwa Katonda yakola ekisoboka kyonna. Eraga mu Bakolinso 5:21 oyo atamanya kibi bw'atyo bwe yafuulibwa omwonoonyi, gwe nange tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Ensonga yonna yali esobola okugaana gwe nange obutabeera baana ba Katonda, Yesu yeetikka ekibonerezo ky'ebibi byaffe, yeetikka omusango gwaffe ku mubiri gwe kukakasiza ddala nti ekyali kituziyiza okolagana ne Mukama waffe ne Kitaffe akijjawo kyonna obusungu bwa Katonda n'abwetikka ku ye. Bayibuli egamba ng'ali ku musaalaba n'agamba Kitange, lwaki ondekulidde, lwaki ondese, ennyonta n'emuluma, n'abeera nga yakubwa
omusenga gukulukuta, emisumaali nga gimuyiseemu, n'ebyensonyi byonna bye baamuteekako, engule ey'amaggwa ng'efumita mu bwongo ddala bweti, naye byonna Bayibuli eraga nti n'abigumira ku lwaffe, era Bayibuli egamba byonna ebyamutuukako byasanyusa kitaffe okukakasiza ddala nti ekibi kyaffe akijjawo. Bwe yamala okumira ekyo kyonna kyaleeza okuba nga atukolera, n'alyoka alangira mu Yokaana 19:3 n'agamba kaakano kiwedde, ekitegeeza nti tusobola okulangirira enjiri nga bwe ndi ogirangirira ssaawa zino. Eragira abantu nti osobola okulokoka, waliwo akaaganya akokolagana ne Katonda, waliwo essuubi ery'okuba nga odda engulu oddemu okolagana ne kitaawo, waliwo engeri yonna ey'okubeera nga naawe kaakano osobola okuyitibwa omwana wa Katonda. Kijja kuba kya nsonyi nnyo okuyimirira mu maaso ga Namulonde eno ey'amaanyi enjeru nga toyina nkolagana naye, nga oli omu ku abo abaavoola abaagaana enjiri ye. Kijja kuba kya nnaku. Bayibuli kyeva egenda maaso n'enyweza ng'eraga Namulonde eyo erina agituddeko. Bayibuli lwaki tugamba ng'erina agituddeko? Singa osoma Timoseewo 2:1, Bayibuli etulaga nti Kristo Yesu yagenda okulamula abalamu n'abafu. Abalamu n'abafu, abatusookayo n'abakyali abalamu, bonna yagenda obbalamula. Ekintu kye kimu kiddibwamu mu Bikolwa by'Abatume 10:42, era eraga nti Kristo ye mulamuzi w'abalamu n'abafu. Ensonga yemu eddiŋŋanibwa. Bw'otunula mu Bikolwa by'Abatume essuula 17 olunyiriri lwa 31, Bayibuli egamba nti Katonda yateekateeka Kristo Yesu okubeera nga yanaalamula abalamu n'abafu. Muganda wange, amazima agaliwo ge gano. Bayibuli etulaga nti omuntu afa omulundi gumu naye kiddako gwe musango. Bebulaniya 9:27. Abantu b'ogenda osinsikana wano Bayibuli beeyogerako mu lunyiriri olw'11 eraga nti and I saw the dead, n'endaba abafu. Lwaki bayita abafu? Tebalina ssuubi n'okuzuukira okwasooka tebakuliimu. Bano bafu tebalina bakusuulibwa mu nnyanja yakana naye mbagirawo era Bayibuli egamba bafu. Bayibuli egamba n'endaba abafu, abatono n'ab'amaanyi. Lowooza ku kino, abo bonna b'olabanga abanene ab'ensi eno, abo bonna b'olabanga abatamanyikiddwa mu nsi eno, Bayibuli eraga nti bonna balina okuyimirira mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mukadde kano tetugenda kuba na bitiibwa. Nze nali ntambulira mu first class ey'ennyonyi, nze nasomera mu masomero ga bbeeyi, nze nali nzalibwa mu famire ya kitiibwa, nali nalina emikwano egy'amaanyi, nawangaala emyaka mingi, nakola kino, natambula amawanga, nasinsikana ab'ebitiibwa. Ebyo byonna tebigenda kubanga bikola. Mukadde kano buli muntu yenna, oba mutono oba yali w'amaanyi, teri muntu yenna agamba nti yali mutono nnyo nti teri muntu amanyi, toba yali w'amaanyi nnyo nti anaawona omusango guno. Obunene bw'omuntu n'okuba ng'omuntu yali tamanyikiddwa tebigenda kukola. Oba wali Napoleon, oba wali Idi Amin, oba wali Gaddafi, oba wali Saddam Hussein, oba Alexander the Great, bano ba Michael Jackson, abazanyi ba firimu, abasambi b'emipiira, bano abazanyi b'ebisanyusa, bano ba lawyer, bano ba engineer, bano abasumba ab'obulimba, bano abalemera mu Busiraamu, abalemera mu Bukatuliki nga bagamba eyo ddiini ya kitange, bano abasinza ba Buddha, abali mu byobufuzi, abantu abannyonnyola ebintu eby'enjawulo. Simanyi ono yali mulimi kakeesa, buli TV yonna bagimutwalako. Bino byonna nkulaga abantu ab'enjawulo abasuubira okuba nga bayimirira mu maaso awo. Bayibuli etulaga n'endaba abafu, abatono n'abanene. Bayibuli egamba abatono tetegeeza batono mu ndabika, wabula abatayina nnyo linnya, ensi beetamanya. Nange kenyini ayogera, oyinza okuba tompuliranga kuba tondabanga nako, siri w'amaanyi mwabo abeetutumu. Kati ekyo Bayibuli kyeyitegeeza, beeyita abatono baba tebaali batutumu, ensi teyabamanya, ate beeyita abanene beebo nga baali beekolera erinnya. So Bayibuli etulaga nti small and great stand before God, bonna baliyimirira. Teri yenna omuntu ne bw'obeera nga yeggwe chief judge, yeggwe ssaabalamuzi w'eggwanga ki, bwe kiri kusanga nga naawe toli mu Kristo, olina okuyimirira wali. Oba yeggwe president w'eggwanga ki, oba olifugidde ebbanga ki, olina okuyimirira wali kasita osangibwa nga tewakkiriza.
buno mugenda sangibwamu abantu ab'enjawulo. Era nze mmanyidde ddala Bayibuli nga bw'eraga nti ku budde buno tewalibeerawo kadde konna ka muntu kubaako kyagamba nti mukama waffe sooka ompulirize. Tosobola na muyita mukama waffe kubanga si mukama wo. Wayina obudde obwogera obw'okusala okukkiriza enjiri n'ogigaana. Akadde ako tekalibaako kunyumya. Waliwo abagamba nti nze ndimubuuza ani yakola omwenge, ani yakola ebikyala ebinyirira, ani yakola ebirungi by'ensi eno, ani yatonda biri ne biri, lwaki yabiteekawo? Omuti mu lusuku ogw'okumanya obulungi nobi lwaki yaguteekawo? Lwaki yatonda kino ne kino? Singa yali tayagala abantu boonone, lwaki bino teyabikola? Abo bonna abagamba siraba nsonga lwaki nzikiriza mu musalaba gwa Kristo Yesu, abo bonna abayogera nti Yesu si mwana wa Katonda era si Katonda, abo bonna basuubiraawo. Abalina zi TV program nga za kuvuma buvumi, kutwala maaso mbeera ya buseegu, abo bonna bagenda kubaano. Abalina zi radio program nga boogerako ebyensonyi ebitagulumiza Katonda, abo bonna bajja kubaayo. Bomanyi bonna abamuvumye mu lwatu, abamuvumidde mu mabbali, abawandiisa obutabo, abayimbye ennyimba, aboogedde ebyensonyi nga bagamba si w'amaanyi nti Yesu yali mubbi wambaawo, bonna abayogera ebyensonyi ne basangibwa nga tebali mu ye, abo bonna abagamba nti wali amakubo mangi agatutwala eri Katonda. Buli muntu mu ddiini ye. Nze siva mu ddiini ya kitange, siva mu ddiini ya ssenga, siva mu ddiini ya kojja, siva mu ddiini ya anko wange. Ebyo byonna bonna abo be bantu abagenda osinsikanibwa wali abanene ab'ensi eno. Waliwo abekkiririzaamu nga bagamba nze ondaba seetaaga kulokoka, sittanga, sinywanga ku mwenge, siyendanga, sirogangako, nze neetaaga obulokozi. Buli yenna eyeegulumiza mu butuukirivu bwe, bo bonna balina okuyimirira wali bagasimbagane naye. Waliwo program zetulya mu nsi bazita gasimbagane ne bannamawulire. Kino kigenda kubeera nga bakiyita gasimbagane n'oyo gwe wagaana. Gasimbagane n'oyo gwe wagaana. Bino si bya nnamawulire, tewaliwo kamera zonna. Bano bonna abanoonya obutaala abali awo nga ebigendera bye kunoonya kakubiddewa, obudde bujja kuba bubaweddeko. So kyenjagala okugamba gwe yenna awuliriza, gwe yenna agamba nti Katonda wannaba kyoyo agamba nti wakwagala, ng'asobola okusindika ekitonde kye oba ebitonde bye yatonda n'abiteeka mu nnyanja yakana omuliro, oyo Katonda simwetaaga. Bangi batudde bwe batyo, oyinza n'okuba ng'oli omu ku bo gwampuliriza. Naye njagala okugamba engeri yokka gy'ogenda okuba ng'ebyensonyi byonna byewayogera tebikubalirwako, byonna byewakola mu nkukutu ne mu lwatu nga tebikubalirwako, kwe kubeera nga okkiriza nti oli mwonoonyi, okakane mu mutima gwo ku lw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, oyatule ogambe Kristo Yesu neetaaga ekisonyiwo eky'ebibi byange, nzikiriza nga gwe nze kennyini nze yakuleeta, ebibi byange bye byakujja mu ggulu, n'oyambala ensonyi zange, n'oteekebwa ku musaalaba ng'oli bwerere, ku lwange nzikiriza byonna bye wakola, byonna byakutuukako ku lwange. Omuntu oyo yekka akkiriza nti mwonoonyi, yekka asobola okwogibwako byonna ebyensonyi ebyogeddwa. Abaloza abantu obwemage, abantu abatena kye bakoze, abasula ku malaalo nga mwogera ebigambo eri abalala, mulambiriza abanywi b'emmendi, abakyala abayambula ebifuba bonna, abaami abatambulira mu bwenzi, mukyala otakumala, omukyala nga ne mwami nawe takumala, abantu ababba obubbi, abakowereddwa emirimu okuyamba balaba sawa baba amadaga. Omuntu yenna anaasangibwa nga tali mu Kristo, kye tuyita okugasimbagana n'oyo gwe wagaana. Ekiriwo ekikulu Katonda kyakola, Yesu Kristo yennyini eyatufiirira, gw'ogenda okulabira ddala wali ku nnamulondo ey'amaanyi, ku nnamulondo eyo enjeru nga yatudde wali, gwe yennyini eyatufiirira, oyo yenna gwasalawo kugaana olw'okuba nga twamulabamu ssuubi. Oyo yayiwa wansi okwagala kwe n'akulaga nga bw'akwagala, n'omugaana yennyini agenda okulamula. So mukwano, njagala okugamba okyasobola okwenenya, weenenye ng'obudde tebunnakuyitako, abamu bagamba nkyali muvubuka muto, abamu bagamba nkyalina bye mmaliriza. Ebintu ebyo si byangu. Osobola ogamba nti londokosa enkya n'okola ensobi. Abo bonna balina okutya okutategeerekeka. Lwaki osalawo okugamba nti onaalowooza ku bulokozi ng'ate bw'olowooza n'ekibi ky'onaakola enkya?
kkiriza leero ebisigadde bikwase Mukama yajja okuwa obusobozi. Nze ayogera sinaako nsobi gye nkoze ngikoze naye ntegedde nti nsobi ngikoze ne mmala ne nkyuka ne nga Mukama onyweze olw'amaanyi gonziremu ate ntambule buto mu mbeera ekusaanyusa. Naye si byagamba nti ate bwe naaluka nenzaamu ne nkola ensobi. Obuvunaanyizibwa tobweteekako bwakubanga okuuma kino obuvunaanyizibwa bumuwe. Bayibuli egamba tukasuke okusoomoozebwa kwaffe emigugu gyaffe gyali Petero 5:7 kubanga afaayo gye tuli. Bayibuli era egenda maaso n'eraga mu Nnyiriri 12 n'egamba and I saw the dead n'endaba abafu abatono n'ab'amaanyi stand before God nga bayimiridde mu maaso ge and the books were opened. Ebitabo bino Bayibuli byogerako mwe muli buli kintu kyonna ekyateekebwa wansi ekinnyonnyola olunaku lwe wazaalibwa, ekinnyonnyola ssaawa yennyini, bwali butikitiki bumeka, famire ki gy'ovaamu, obulamu bwo bwatambula butya. Gweoyinza okulowooza nti toli watutumu teri n'omu akulaba n'ekyenjagala okulaba, buli wamu Katonda alina kamera etangaaza. Bayibuli egamba mu maaso ga Nnamulondo waliwo emyoyo 7. Kiraga nti Katonda waffe alaba buli kimu ekigenda mu maaso, alaba buli kyonna ekikolebwa. N'ekirowoozebwa nti kiri mu mutima olaba n'ekyama ekiri mu mutima gwange ssaawa zino nga njogera akimanyi. Asobola okubala enviiri eziri ku mutwe gwange. Oŋŋamba otya nti byonna ebikukwatako tabimanyi? Onkakasa atya omuntu asobola okunnyonnyola obusimu, asobola okunnyonnyola emisuwa emeka egikuli munda eyakutonda? Oŋŋamba otya nti takumanyi gwe wenna bw'oli? Bayibuli eraga ebitabo ne bibikulwa. Ekimu ku byo nga kye kitabo ky'obulamu. Bayibuli n'ennyonnyola n'egamba and the dead were judged out of those things that were written. Abafu ne balamulwa okusinziira ku ebyo ebyali byawandiikibwa okugoberera ebikolwa byabwe. Kati kino kye njagala nakyo tutegeere. Teri muntu yenna agenda kutuuka wali alowooze nti nno bagenda kulamulira ky'otaakola. Mukama waffe tagenda kubaako kagoye ku maaso. Bujjukira bye baamukola. Baamusiba akagoye ku maaso nga bamugamba oba oli nnabbi yogera ani akukubye. Ye yasobola obbagamba nti gwe gunne gundi gw'onkubye. Naye byonna n'abyerekereza ne yeetowaza mu mbeera etakkirizika n'asalawo n'aguma n'asirika. Naye mukadde ako tewaliwo kintu kyonna kya muntu kugamba oba Mukama waffe waliwo embeera yonna embaliddwako etaalinga nungi nedda. Bayibuli eraga nti ebintu byonna biwandiikibwa. Jjukira kye nayogeddeko emabegakaawo n'agambye omuntu yenna anaggibwako byaliba yakola y'oyo eyakkiriza. Nga wenjogerera ssaawa zino nina obukakafu nti ebibi byange byonna byasonyiyibwa bwe nakkiriza Yesu Kristo. Naye gwe yenna aliwo nga tolokoka nga toyina bukakafu. Osobola okwekaza n'ogamba ndi mulokole mu ddiini yange nina ebikolwa ebirungi ebyo byonna osobola obyekalizaamu. Naye muli okimanyi tuwaliwo ebikwatagana ku Kristo ebikukwasa ensonyi, waliwo ebikwatagana ku Kristo ng'ojja genda mu maaso n'obyogerako eby'ensonyi. So abo bonna abayogera ebintu eby'ensonyi Bayibuli eraga nti buli omu n'alamulwa okusinziira ku ebyo byawandiikibwa mu bitabo okusinziira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa byo bikwasa Yesu oba obyesigaliza. Ebikolwa byo obikwasa Yesu oba obyesigaliza. Abatemudde abantu, abayayiza abantu. Bwe njogera ku mazambi agakolebwa mu nsi sisobola kumaliriza. Mangi byonna by'omanyi nga naawe omutima gwo muli ofuna okulumizwa n'ogamba naye ekyo kyo nakikoze teri yandabye nekyo nakikoze. Abo bonna bajja kugasimbagana naye. Bayibuli egenda maaso n'enyweza mu 13 and the sea gave up the dead. Bayibuli eraga nti ennyanja neewaayo abafu baayo. Tetumanyi bantu bameka abafiiridde mu mayanja. Tetubamanyidde ddala ameka bukya ensi enebeerawo. Abamu abaliiriddwa zigoonya, abamu abamiriddwa emisota eminene egyakula ne giwola. Mu biro bye tutambulamu batugamba leero nti ennyanja kye kimu ku bifo oba gano gaseruyanja oba gano agayanja ganene byemu ku bifo ebizibu by'okubeera nga omuntu avumbulamu ekintu. Ne bwe ziba ssente nga ziguddemu nga za binusu bakukakasiza ddala nti ssente eyo nzibu yakufuna oyinza n'ogisanga mu ggwanga eddala. Waliwo kye tuyita ocean currents n'okuyita ne mu mayengo ag'enjalo gatambuza ebiba bigudde mu mayanja. So
Omuntu yenna agamba nti ekintu kizibu kyakuzuula nga kigudde mu nnyanja si mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo eyayogera lubereberye kibe ne kiba, eyabyogera bibeerewo ye yennyini nga bwe yayogera bibeewo, byonna byonna ebyo bijja kubeera nga byanika ababifiiramu, amataka gafulumye, amayanja gafulumye, ne baana abakkiriza mu kubeera nga tebaziika bantu wabula baziika vo oba bamansamansa ku nnyanja, bwaba kumansa bumansi oba muganda oba mumansayo bumansi oba maama oba taata oba ki, ng'oli mu nzikiriza ezo zimansa obumansi evvu ne bookya omuntu n'afuuka vvu ne babeera nga libamansi oba libawawa, ebyo byonna bigenda kwekuŋŋaanya, buli katonde konna keekuŋŋaanya omubiri gukomewo. Bayibuli eraga ne biwaayo abafu baabyo abaali mu byo, n'okufa nako ne kuwaayo abaako, ne geyeena kyekifo wagenda emyoyo gy'abo abaazikirya, delivered up the dead ne biwaayo ababo bonna abaali bafiiramu, and they were judged every man according to their works, bonna ne balamulwa okusinziira ku bikolwa byabwe. So tewali wa kwekweka. Osobola okwekweka ekibuuzo ng'olina ekibuuzo ky'olina okukola ne weekweka. Basobola okutwala mu kooti n'oweebuzaabuza n'odduka, osobola okubaako ekkomera ly'osibwamu ne mweteesa ne mufuna engeri gye mutoloka. Oyinza n'okuba wasuulibwa mu kifo nga kya wala nnyo era n'ofuna engeri gy'okola ki gy'otolokayo, naye wano tewaliwo wakudduka. Jjukira ensi n'eggulu kasita obeera nga okulamula kutuusa byonna bigenda tuuka biveewo nga tolina w'osobola kwekweka. Bano bonna abalala basimanyi firimu z'abaninja, bano bonna abalala abantu abeefuulafula, ezo zonna firimu zijja kuba zikomye ng'amagezi gakomye ago, wali olina gasimbagana n'oyo. Bino si byogera kukanga, naye kyenjagala okutegeeza kye kimu: todiibuuda kusaasira kwa Katonda. Okusaasira kwa Katonda tokuyisaamu. Bayibuli egamba mu Bagalatiya, bw'otunuulira Pawulo ensonga gye yalambika abantu gye bayisaamu amaaso, Pawulo yawandiika mu Bagalatiya 2:2 ng'alaga nti nze sinyoomoola kisa kya Katonda. Nze sinyoomoola kisa kya Katonda. Singa obutuukirivu bwali bwakujja okuyita mu kukwata amateeka, Kristo yafiira bwereere, naye kikafuuwe Kristo teyafiira bwereere. Kati gwe nkugamba, tonyoomoola kisa kya Katonda, tokiyisaamu maaso. Bayibuli emu ennyonnyola mu Yoona essuula y'okubiri kanji kusomere kwano olabe kyeyogera, naye nyweza ensonga y'emu okubanga gwe nange tufuna okulabulwa. 2:8 bweti egamba those who worship false gods turn their backs on God's mercy. Abo bonna abasinza bukatonda obutaliiyo bakuba omugongo obusaasizi bwa Katonda. Mukwano tokuba mugongo obusaasizi bwa Katonda. Bayibuli egamba yenna akuba omugongo obusaasizi bwa Katonda n'asinza ebyo Katonda byagaana. Osinza ssente nga yonna weeriga oginoonya, ne bwe kuba kutta muntu omutta, ne bwe kuba kola busamizi obukola. Gwe osinza bintu bikwatikako, ne bwe kiba kiki, gwe buli kyonna ekikwatikako okyagala. Osobola okugamba nti kasa kibeera nga kikwatikako nze nsobola okukola kyonna ekyetagisa. Nkubulya Bayibuli egamba olina okuba nga ovaayo. Era Bayibuli etulaga bulungi nti abo bonna bagenda kulamula. Emyoyo gy'abantu gigenda kuddamu gikwatagane n'emibiri gyabwe, babeere nga balamulwa okulamulwa okusembayo. Kyenjagala ojjukire Bayibuli etulaze nti byonna bye baakola byali biwandiikibwa mu bitabo, era n'enkulabula ti kuno okulamula tekugenda kwa kubeera nga kwa kulowooza nti nno Mukama waffe agenda kubaako kyekubira. Byonna omuntu byakola bigenda kwanjibwa. Kyenjagala okugamba, ekifo kyaffe eky'obuddukizi ye Kristo Yesu. Mulamu kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo. Mulamu ayagala golokoke. Mulamu tayagala ozikirire. Mulamu ayagala ayingire mu bulamu bwo. Gwe gulawo obeere ng'omukkiriza okuba nga afugiramu gwe. Ye takwetaaga, gwe omwetaaga. Waliwo ensomesa eziraga nti Katonda akwetaaga, Katonda akwetaaga, Katonda takwetaaga, gwe omwetaaga. Gwe olina okumwesibako omugambe Mukama waffe Yesu ndokola. Olw'ekumenya and death and hell were cast into the lake of fire. Nti okufa n'amagombe ne bisuulibwa
ani atatya amagombe naye laba n'amagombe gennyini gagenda asuulibwa mu nnyanja yaka n'omubiri. Bayibuli kino kyeyita okufa okwokubiri. Era 15 neraga, and whosoever was not found written in the book of life, ate asangibwa nga awandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Ennyanja eno kyekifo kyekimu ekigereranyizibwako mu lulimi Oluganda tukiyita Geyeena, ne mu lulimi Olubebbulaniya Geyeena, ekifo ekitakuuma kubeera nga omukka gunyooka n'okubeera nga genda mu maaso. So okulabulwa amangu kutegeeza kubeera nga tetulina kuba nga twesiriwaza. Tokkiriza muntu yenna kusiriwaza, tokkiriza muntu yenna kubuzaabuza, totya muntu yenna. Geyeena muliro, kino kisobola okutuukako ssaawa yonna. Saagala muntu yenna akugambe nti okyalina obudde. Omuntu Bayibuli emugereeganya ku muddo. Omuddo gulwana okuva mu ttaka naye gumaliriza omuntu agulinnyeeko ne gukala. Ate era Bayibuli egereeganya obulamu bw'omuntu ku ekiyitibwa ekimuli. Ekimuli kiba kikyali ku kikolo kyakyo kirabika bulungi, naye bw'okikuulayo bw'oti kimala ne kizaawa. Engeri y'emu singa olaba eryenvu nga limaze osusibwa, ekikuta kikaddiwa ne kibanga ekimaze ebbanga eddene. Bwe bulamu bwaffe. Tuli ekintu ekisoboka okugamba nti kibeerawo ne kimala ne kikola ki ne kivaawo. So teweesiga bintu byonna by'olaba. Basesonike ekyokubiri 1:8 bw'eti bw'egamba. Egamba nti mu kumyansamyansa kw'omuliro ng'aleeta okulamula eri abo bonna abatamanyi Katonda n'eri abo bonna abagaana amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Ekirindiridde abagaana Katonda, abagaana okugondera enjiri y'amawulire amalungi, Bayibuli ekuyita kumyansamyansa, in flaming fire, muliro. Era ekintu kyekimu ekiddamu ekiraga mu Kubiikula 21:8. So kyenjagala okuba nga nkugamba, abantu bagenda okulamula okusinziira ku bibi byabwe. Si buli muntu yenna agenda agabana kinu kyekimu, naye era bonna bagenda kubeera nga balamulwa emirembe n'emirembe. Bwe njogera bino byendi okwogera, mpulira nga bimmenya omutima, bindeeta ennaku. Naye kyenjagala okugamba nti ennaku nsobola ogiwulira, naye kyensobola okukola kyokka kyekyokugamba. Bwe mba sikubuulidde mba nkukoze bubi, naye ebintu bino byawandiikibwa. Njagala n'okuzzaamu gwe wenna awuliriza amaanyi, gw'agamba nti walokoka, ng'enjiri si kyekimu ku bintu by'omaliramu ebiseera byo, nga naye wakwatagana dda n'ensi. Mpagira omuntu yenna okukola okuba nga twejja mu mbeera ey'obwavu mu ngeri emu oba endala, naye omuntu atamanyi gabanya budde bwe okumanya nti kambeeko n'egya Katonda gye nkola ne weemalira obwemalizi mu gigyo, naawe mbeera neebuuza ebintu byo bikola otya. So njagala okuzzaamu amaanyi, towuliriza buwulizi bubaka buno. Twalako eddaala weerowoozeemu ogambe bantu bameka bennyambyeko okutegeera Mukama waffe. Abamu temugibuulira n'ogiwagira temugiwagira, ate mba muwagira biriiri ebyabafere ababba obubbi abantu. Buulira ku njiri eyo yonna gy'otambula osisinkana abantu. Muyina amasimu, muteekako data azitowera ddala ne mukebera bukebezi bifaananyi n'abantu abambadde enkunamyo n'ebintu ebisigadde. Weeyambise kyonna Katonda ky'atadde mu mikono gyo obuulire enjiri. Gibuulire gwe kennyini, gibuulire n'essente zo, gibuulire n'amaanyi go, tuyambeko abantu. Kyo kyokka kye tusobola okuba nga tuwa abantu. Tetulina kye tugenda bawa, tolina ssente z'ogenda kuwa bantu, wabula osobola obbawa obulokozi oba obwereere ng'obabuulira kye beetaaga okuba nga bamanya. Sinsikana abantu ba famire yo, eŋŋanda zo, mikwano gyo, bakozi bannoobo, na buli muntu yenna ow'enjawulo. Tubabuulire obulokozi bwangu. Kati gwe nampuliriza kuva gye natandikidde nga tolokokanga. Ebigambo obiwulidde. Era ng'ebigambo bino osobola okuddamu n'obeera ng'obiwulira, naye amawulire agaliwo ge gano. Baluumi 3:23 egamba ffe ffenna twayonoona ne tulema okuba nga tutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Teri n'omu Katonda singa aba atulamudde okusinziira ku kigeera kye eky'obutuukirivu asobola kubeera nga ayitawo. Y'ensonga lwaki mu kubanga ffe ffenna twayonoona, Baluumi 6:23 egamba nti nno empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo. Ekirabo ekyo kisangibwa mu Mukama waffe Yesu
Yesu Kristo. Okuyita mu bikolwa byo tosobola. Yensonga lwaki Tito 3:5 egamba tatulokola lwa bikolwa byaffe ebirungi wabula tulokola olw'obusaasizi bwe. Yensonga lwaki Befeso 2:8-9 egamba titulokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Kino si kulwaffe, kino kye kirabo kya Katonda, waleme kuba omuntu yenna eyeegulumiza. Muganda wange, obulokozi bwafuulibwa obwangu eriffe, si mu ngeri y'okuyita mu maanyi go. Tulokolebwa lwa kisa. Ekisa kye ki? Katonda okuwa ekyo ky'otagwanira, naye akikuwa lwa kukkiriza. Ng'okkiriza ki? Ng'okkiriza enjiri. Ntino ki? Yesu Kristo yafa, Yesu Kristo n'aziikibwa, Yesu Kristo n'azuukira okuva mu bafu. Bw'obikkiriza ebyo n'omutima gwo ti Katonda waffe yamala n'amuzuukusa okuva mu bafu, n'obikkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwa ko, olwo oluganda ng'olokose. Ompuliriza ng'olina omutima gwo, ompuliriza ng'olina n'akamwa ko. Kiki ekikugaana okubeera nga emigugu gyo gikwasa Mukama waffe? Jjukira Matayo 11:28 egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abazitoowereddwa era nange naabawummuza. Bw'oba okkiriza nti ozitoowereddwa, bw'oba okkiriza nti tosobola kwerokola, jangu eri Yesu akuwe ekiwummulo ekyotasobola kuba ng'ogeraganya ku bintu byonna. Mukwano, obudde bugenda, tobuganya budde genda, ate obudde tebulinda. Naawe by'omanyi abantu babyogera. Obudde tebulina n'omu gwe bulinda. Weesaasire, naawe weeyagale, weefeeko, ogambe naye emyaka gino gyonna, ebbanga lyonna nsuubiza nja kulokoka. Kati lufuuse luyimba, naye olina okukoma. Kirekera okubeera nga luyimba, osale ogambe olunaku olwaleero, kubanga Abakolinso 2 Ekisuulo y'omukaaga olunyolo olw'okubiri bw'egamba nti obulokozi bubwo olunaku olwaleero. Obulokozi si bwankya, bwa leero. Omuntu akkiriza n'omutima gwe era yatula n'akamwa ke ng'agamba nti ndokose. Akkiriza ki? Akkiriza nti Yesu yafa ku lw'ebibi bye, akkiriza nti Yesu yaziikibwa, akkiriza nti Yesu yazuukira okuva mu bafu. Omala okubanga ebyo byonna obikoze, olwo ng'ofuuka omwana wa Katonda, otandika okuba ng'otambula mu lugendo. Weetaaga okutandika osoma Bayibuli, weegatte ku kkanisa esomeseza ddala ekigambo n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Njagala okugamba gwe naalo okusa olunaku lwaleero oli wa mukisa, ate gwe naina atanabasalawo, kubanga obudde tebukulinda. Beera bulungi.